أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange mwe n'ab'ebitiibwa nsaba munzikirize mu bufunze tutunuulireko enkwatagana eri wakati wa nabbi Yahya alayhi salatu wassalam ne Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam. Nabbi Yahya alayhi salatu wassalam twagamba mwana wa nabbi Zakariya gwazaala mu myaka gy'ekikadde ng'akaddiye bambi. Nasaba Allah subhanahu wa ta'ala musotil Maryam ngera tola musotil Maryam nabbi Zakariya ng'asaba Allah muwo omwana agenda omusikira wa yarithu min ali Yaqub n'agenda okusikira ng'ava n'agenda amusikire nfuna bulungi era asikire ne mu abaana ba nabbi Yaqub alayhi salatu wassalam. Nekyo nabbi Zakariya azaalibwa mu myaka ng'abakadde be bakaddiye nga tulaba nga nabbi Zakariya yali olomosi awedde mu ssuubi bwe yagendanga mu mihrab Maryam alayha salatu wassalam we yasabiranga Allah subhanahu wa ta'ala ng'asangawo ebibala nagamba nti nolwekyo buli kimu kisoboka okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala naye n'asaba n'awanika omukono Katonda wange nkwegayirira ompe omwana agenda okunsikira. Musoti Maryam aya yakubiri yakusatu yakuna yakutano ya mukaga aya ezisooka 20 zinyonyola bulungi. Katonda n'amuwa gulamini ismu Yahya tukuwa amawulire agessanyu aga nabbi Yahya nolwekyo n'azaala nabbi Yahya bw'atyo. Nolwekyo amuzaala okusingira ddala nolwekyo n'amuzaala nabbi Yahya bw'atyo. Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam azaalibwa nga 3 Sha'ban mu mwaka gw'okunanga nabbi amaze okusenguka okugenda e Madina. Taata we twamutegeera Imam Ali omusika wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga twamito baganda fa abasunni Sahih Muslim volume eyokubiri page 338 inni tariku fikum thaqalaini kitab Allah wa itrati mbalisimu ebiso biri kulani n'abantu benju yange umbe kwatako lan tadhillu ba'di temugenda kubula bana abantu benju ya nabbi Muhammad mwe muli na Imam al-Hussein abasika ba nabbi Muhammad ngira niwe twagamba nti abasika ba nabbi Muhammad mitwa baganda fa abasunni batekedde okubeera nga bakuume. Taata wa Imam al-Hussein ya Imam Ali mama we Fatima Zahra omukulembeze w'abakyala bonna bujjana omukulembeze w'abakyala bonna mujjana muwala wa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nsaba mfuna bulungi muganda wange era ne muganda wa Imam al-Hussein ne muganda wa Imam al-Hussein ne Imam Hassan naye mukulembeze wa jjana. Hadisi nyingi nti al-Hassan wal Hussein sayyida shababi ahli jana babakulembeze abantu bonna mujjana. al-Hassan wal Hussein imamani qama au kaada mfuna bulungi bakulembeze b'abasiramu either bali mu government oba mubalwanyisa nga tukyali wali nti bakulembeze abantu bonna mujjana twagamba nti jana ebeera mu bantu bavubuka bokka bagenda okubeeramu. Nolwekyo no hadith nti Khalifa Abubakar ne Umar we bakulembeze abazeeyi mujjana eyo hadith eriko question mark nga twamuswatul waqi'a nti abantu bonna bagenda kubeera nga mu myaka gy'ekivubuka nga tebakyuka. Nga tweyongerayo enkwatagana eri wakati wa nabbi Yahya ne Imam al-Hussein tata wa nabbi Yahya nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam omulabe King Hildos mu biseera bye yamutugumbula naye ng'agamba abantu kukola mirimo mirungi kuba yali nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Zakariya yali nabbi nolwekyo n'amutugumbula King Hildos kuba agamba abantu okukola emirimu emirungi. Tata wa Imam al-Hussein Imam Ali bamutugumbula abalabe b'Obusiraamu nga bamuttira mu masjidi e Kufa. Onfuna bulungi Zakariya bamutta basaka salamuti onfuna bulungi ne bamuteekamu ne gumuyuzayuza. Imam Ali e Kufa masjidi e Kufa bamulinda muswa ne balyoka babyo omutwe gwe. Sibyo onfuna bulungi muganda ngo w'ekitiibwa. Nga tweyongerayo nabbi Yahya alayhi salatu wassalam ne Imam al-Hussein bonna bazaalibwa ku myezi 6 twagamba kisoboka era nga twalaba ekyafaayo nti ku mulembe gwa Khalifa Umar omukyala azaalira ku myezi 6 n'agenda gyali n'agamba nzaalidde ku myezi 6 n'agamba ttibwa bakutte. Omukazi n'agamba nga tebannabakunzitaka bantwale ye Imam Ali alayhi salatu wassalam nabbi gwe yagamba nti Imam Ali yalina amazima era n'amazima galina Imam Ali gamwetoloolerako. Nabbi gwe yagamba nti ana madinatul ilmi wa aliyun babu hanze ekibuga ky'okutegeera ali gwe mulyango.
bwe bamutwala Imamu Ali alayhi salatu wassalamu agamba nti kisoboka omuntu okuzaalibwa ku myezi 6 kuba twagamba okuzaala ku myezi 6 kisoboka nga twagamba mu Suratul Bakara ya 233 nti emyaka girina okubeera 2 kwotekedde okubeera ng'oyonseza omwana wo mu Suratul Bakara ya aya 233 ne mu Suratul Akaf aya 15 Katonda agamba nti ebbanga ly'omala ng'oli lubuto ne lyoyonsa omwana wo onfuna bulungi emyezi giri 30 n'olwekyo wetukwata gino emyezi 30 ebbanga ly'omala ng'oli lubuto n'okwonsa omwana wo onfuna bulungi wetukwata emyezi 3 ne tujjako giri emyaka 2 ejiri mu Suratul Bakara ya 233 wetukwata 30 ne tujjako 24 tutuuka ku myezi 6 n'olwekyo Imamu Ali Hassan n'olwekyo Imamu Ali Hussein ne Yahya bazaalibwa ku myezi 6 ate nga kizibu nnyo ennaku zino nti omuntu wozaalira ku myezi 6 omwana oyo kibeera kizibu okuwangaala naye bano bawangaala kiraga obukulu bw'ensonga nti Imamu Ali Hussein mukulembeze wa jjana musika wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama nga Imamu Ali Imamu Hassan bavuddewo nga era wetulaba ne Yahya wabeera omusika wa Nabi Zakariya alayhi salatu wassalam nga tweyongerayo Nabi Yahya alayhi salatu wassalam yali mukuume nga wetwagamba nti omukulembeze Nabi n'omusika waye bateekeddwa okubeera nga bakuume tebakola zulumu tebalyazaamanya bintu by'abantu kutwala nnimiro za fadaki n'ebirala nfuna bulungi muganda ng'ekitiibwa n'olwekyo Nabi Yahya Katonda yamutukuza mu Suratul Maryam aya 13 kana taqiya yali muntu atya Allah subhanahu wa ta'ala nga takola mazambi ne ayati endala ezogera ku bannabbi nti tebasobya nga mu Suratul Bakara 24 Suratul Hijr aya 39 paka ku 40 Suratul Twaha aya 92 paka ku 93 ne ayati endala. Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam naye yali mutukuvu Katonda yamutukuza n'abantu b'enjira Nabi Muhammad bonna nga bwe twalaba mu Suratul Ahzab aya 33 okwagala Nabi Yahya ne Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam kyatteeka okwagala bannabbi bonna onfuna bulungi la nufarriku baina ahadin min rusuli tewali njawulo mu bannabbi bonna oteekeddwa okubeera ng'obaagala Imamu Ali Hussein okumwagala n'abantu b'enjira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam teeka Surati Shura ya 23 onfuna bulungi era nga tomusabidde mu swala Katonda agisazaamu Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam netulaba nti Nabi Yahya alayhi salatu wassalam ku mulembe gwe abeerawo ne King Hildos. King Hildos ono Nabi Yahya nga agamba abantu okola emirimu emirungi King Hildos nga kimunyiiza era ekimu ekivaako okuttibwa okwa Nabi Yahya lumu kigambibwa onfuna bulungi nti Nabi kigambibwa nti King Hildos yalina muwala we nga ayagala muwasa eyo opinion yesooka we bajja owa Nabi Yahya abalamule agamba nti kisoboka okubeera ng'owasa muwala wo era nga ne kitasoboka kati nga etwa mu Surati Nisa 23 onfuna bulungi n'olwekyo King Hildos n'akwata ono Nabi Yahya n'amutugumbula bubi n'amusala omutwe gwe n'aguteeka ku seniya okulaga abantu bonna nfuna bulungi muganda wange Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalamu e Karbala Yazidu amala okugamba abantu be ne batta mutabanyi wa Imamu Ali Hussein omwana w'emyezi 6 onfuna bulungi n'abantu b'ennyumba ya Nabi Muhammad Bafadhili Abbas n'abalala badda ku Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam. Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam nga mwasoma ebyafaayo we bamala okumutta tebakomaawo bagamba ebisolo bimulinnyelinnyeko Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam ya Aba Abdullah tebakomaawo Yazidi agamba abantu be ne bateeka omutwe gwe ku ffumu nga bamaze okugusalako ku mubiri gwe ali nnyonta nnaku 3 tebalina amazzi ge banywa ne basalako omutwe gwe Imamu Ali Hussein alayhi salatu wassalam we babatwala
e Damascus Yazidi wera alamulira awali olubiri lwe abaana babasiba njegere abaana abato babasiba njegere bagenda omusaayi gutonya Yazidi abantu gwe bawaana leero yakola ebyo Ibn Taymiyyah yennyini yagamba mu Bidaya wa Nihaya kitabo kya Baganda ffe Basunni ne Ibn Kathir naye n'agamba mu kitabo kyennyini ekyo Yazidi gwe bawaana kati abasiraamu yakola bino omukulembeze w'ejjana twagamba abatta Imam Hussein shibashi anga bwe bagamba Ibn Taymiyyah yennyini yagamba nti amutta ye Yazidi mutabani wa Maawiya akolima imamu ali okumala emyaka 7 Maawiya nga kitaawe ya Abu Sufyan alwanyisa Nabi mu Badiri ne mu Uhud be bakola bino Bani Umayyad sitababeerangako mikwano gy'abantu ba Nabi abantu be bawaana kati tuteekeddwa okubeera nga tusoma ebyafaayo mu Suratul A'raf tusome ebyafaayo tubeere nga tutegeera bino byabasiba ebintu ku mimwa bino bye batusiba ebintu ku mimwa nti majaa baina sahaba nasikutu by'ebice ebyo nti byatukamba sahaba musirike Yazidi tabeeranko sahaba nikyo tusome ebyafaayo basiraamu tuzuukuke fakususul kaswaswa la'allahum yatafakkarun musome ebyafaayo mutegeere eddiini yammwe tugamba bino Seka gundi yangambye kugambye biki nga bikontagana ne Qur'an nolwekyo Imam Hussein attiba bw'atyo Rukayya muwala wa Imam Hussein watuuka Damascus mwana muto onfuna bulungi asaba emmere enjala emuluma okumuwa emmere ba Yazid babikula omutwe gwa Imam Hussein nga guli kufuma omwana omuto agamba taata abadde ki agamba taata abadde ki agamba taata wange abadde ki omwana n'akutuka n'afa basiraamu tusome ebyafaayo abantu b'ennyumba ya Nabi Muhammad babalyazaamanya abantu b'ennyumba ya Nabi Muhammad nga balyazaamanya Nabi Yahya ne Nabi Zakariya n'abantu balyazaamanya bwe batyo nga babatugumbula naye ate nga Nabi yagamba nti ndi wa bulabe eri omuntu agenda okulwanyisa abantu b'enju yange ndi wa bulabe hadisi ne ziruma nfuna bulungi mutafsiri zaganda ffe Abasunni tafsir al-Kabir Fakhraz alina hadisi ja reporting okuva ku Ibn Abbas agamba nti man mata ala hubbi ali Muhammadi mata mu'minan mustakmil al-iman ofanga imani ye complete ejudde ngo yofudde ngo yagala abantu benju ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama basharahu malakul maut bil janna thumma munkarun wan nakir akasira ko okufa malaika al maut ajana sanyu ne munkar ne nakir bakwaniza na sanyu wofango baddo chaya abantu benju ya Nabi Muhammad mata kafira yagamba Nabi yagamba ofango oli mujemu oli mukafiri ngoli mujemu ngofudde ngo tuyagala abantu banji ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama okwagala abantu banji ya Nabi Muhammad kwe kutegeera abalabe baabwe n'obakyawa n'oyagala ababagala tosobola gamba nti oyagala abantu banji ya Nabi Muhammad nga ne Yazidi omutukako gamba nti radiyallahu anhu omusabira Katonda omuntu gwakolima mu Suratul Ahzab ya 5:7 nti innal ladhina yu'dhuna Allahu wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina wonyiza Allah ne Nabi onfuna bulungi ng'otugumbula abantu Katonda bafudde okubeera nga bakulu b'ejjana Katonda akukolima nga tola ne Suratul Bakara 15:9 wokweka ekituufu nga kimaze okukka mu Qur'an Katonda akukolima n'abakolima Yazidi atugumbula abantu b'enju ya Nabi Muhammad bw'atyo nga tweyongera still tulaba nti olunaku lwe batta Imam Hussein ne Nabi Yahya eggulu likaaba musaayi onfuna bulungi hadisi aganda baffe Basunni nga Tarikh Dimishki volume eyokuna page 339 n'ebitabo ebirala olunaku lwe batta Imam Hussein ne Nabi Yahya eggulu likaaba musaayi likyuka ne libeera mu musaayi langi y'omusaayi nolwekyo Imam Hussein alayhi salatu wassalamu batwe bamutugumbula naye nga ekimuyimiriza kuyimirizaawo obusiraamu kyekimutugumbuza twagamba nti Qur'an yonna yajjanga erimu amakulu abamu
bagamba different opinions zigamba nti aya esooka surati Maryam egamba nti kaf haya ain sad, bagamba nti kaf etegeeza Karubala kubonaabona. Onfuna bulungi kweno surati Maryam yogera ku nabbi Zakariya ne nabbi Yahya. Onfuna bulungi engeri gye babonaabonamu n'engeri gye babonaabonamu bano abantu b'enju ya nabbi Muhammadi. Nolwekyo no kaf abamu bagamba nti etegeeza Karubala okubonaabona abantu b'enju ya nabbi Muhammadi gye babonaabonamu. Nga tugenda mu maaso etegeeza haraka revolution, kuleeta nkyukakyuka. Kyova olaba enkyukakyuka tulaba ne bano abaleeta India okufuna obwetwaze ba Mahatma Gandhi. Onfuna bulungi agamba nti nayigira ku Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam okufuna obwetwaze naye nga basoose kuntulugunya kumpisa bubi. Nelson Mandela president aleeta South Africa agituusa ku bwetwaze. Onfuna bulungi agituusa ku independence, asibwa olw'okulwanyisa apartheid, obusosoze nga abaddugavu babatwalanga abantu abatali mu magezi, nga abaddugavu abazungu batwalanga abantu abatali mu magezi, basooka kumusiba. Agamba nti we nali mukomera nali njagala kuwanika, gwe najjukira okufa kwa Imam al-Hussein ne ngamba no, nteekeddwa okulemerako, era bw'atyo n'awangula. Onfuna bulungi etegeeza Yazidi ono omulabe, abamu okusinziira ku scholars bwe bagamba bwe bati nti yeetegeeza Yazidi omulabe atugumbula abantu b'enju ya nabbi Muhammadi bw'atyo nga King Hildios watugumbula nabbi Zakariya ne nabbi Yahya alayhi salatu wassalam. Ain etegeeza ennyonta. Abantu b'enju ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wasallam nnaku 3 ng'amazzi bagasibye, obwana bulaajana, n'abagenda okukima amazzi babakuba busaale. Bafadhili Abbasi ne bano onfuna bulungi ne bano ba nabbi Yahya ba nabbi Zakariya babatta nnyonta ne babasalaasala. Basiraamu tusome tuve mu bino, tusomanye byatukamba swaba tusiike biki. Qur'an egamba tusome ebyafaayo. Wadhkuru fil kitabi Maryam, wadhkuru fil kitabi Idris n'ebitabo ebirala. Ayati ze zigamba tusome ebyafaayo tujjukire. Tujjukirane yali omutuufu ne yali ku kibi. Swad etegeeza saburu. Onfuna bulungi swad etegeeza saburu, obugumiikiriza tebwali bwangu. Tunuulira Zainabu ng'abantu b'enju ya nabbi Muhammadi abantu bonna babasse, omulambo gwe bamala okutta gwasitula. Karubala si y'abasiraamu, si y'abashia fekka. Karubala si y'abashia fekka. Karubala ya buli muntu alina okulumwa mu mutima, alina insaniya. Onfuna bulungi Katonda gwe yatunda ng'omutima gwe gufa ku bantu ye Karubala. Karubala ejjudde lesoni z'Abasiraamu. Akamwa Nabi Muhammadi ke yakiisinganga aka Imam al-Hussein, Yazidi kakwata n'ekiti kyeyanywesanga omwenge Yazidi n'akoona mu magwa Imam al-Hussein alayhi salatu wassalam, omukulembeze w'ejjana. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ffenna ziyara ya Imam al-Hussein okubeera nga tumulambula, atujje mu nsi nga tumutya Allah subhanahu wa ta'ala. Afunye omusomesa beere ng'osharingira omulala. Wassalamu alaikum warahmatullah.